abakyala abavudde mu masoso g'ebyalo byonna ebiri mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu nga bwe bazze babanjula mu biti byammwe eby'enjawulo. Nange nsanyuse nnyo okubalaba. Era nkakasa nti engalo ezo tezimala, kubanga abakyala nambakulemberamu ffe bateesiteesi. Mwenna abali wano muli bateesiteesi b'omukolo guno taba. Sooka okwanyiriza maama omukungu Nassali bwe nalengeddeko abayise ne maama balala munansonyiwa naye njagadde obbasoosowaza. Mwebale nnyo nammwe ogatta ettoffaali eddene ennyo ku mirimu maama gy'akoze. Nyaniriza baminisita bannange Gumbya. Oyo neera ntaddeko ekyannyo nga ye minisita gwe nasanga mu minisitule ey'abakyala. Nenzija nembeera minisita omubeezi. Nkwebaza nnyo ekitiibwa Apolonia Mugumba, ate twebaza ne Mukama Katonda akukuumye paka kati eri obulamu bwo. Emirimu gyonna egy'ettendo gye watandika ne banne era bwe wasooka nawe ekitiibwa mukyala Ssebuggwawo era naye tumusoosowaza ku mulimu guno mu bakyala n'abalala. Biddewo ekitiibwa Sserunjogi. Okungattako abakulembeze b'amasaza abakyala abaza mirimu ne gituuka mu bakyala. Naye omulimu ogwo twaguggusa ne ttiimu ya Muzaana Kimbugwe ne tutandikira ku Kyaddondo, era Kyaddondo yo munywezi nnyo ggulugulu ne wano era be basingawo. Okwo ne tuzzaako Kyaggwe. Anti tuli mu kwesobola emyaka 10 wawe tutuuse. Abasobodde muwulidde mu musomo ogusoose abakyala obusuubuzi bwe twagala okukola, kati twagala kukola busuubuzi bwa mutindo. Naffe tukulaakulaneko nga Mariyewa nga Honorable Maria Kiwanuka ayina leediyo wano, kuba mbadde temukimanyi, mutwaleeyo ku Bulambo ya mukyala. Twagala tukole emirimu gitutumuke naffe tukulaakulane. Era mulama kugamba okusobozesa abakyala okulemberamu mu by'obusuubuzi. Twagala tubeere ku ntikko nga ffe tukulembeddemu ki, naye tetujja kulemberamu nga tetukola bya mutindo. Ng'ebyo bye baba babuuliddeko ebitono, okulaba nga tufuna amannya ga kampuni zaffe, tufuna burandi ya bizinesi yo gy'okola, lwojja okusobola okugitunza abalala, okukolagana n'abantu abalala. Mu byobulamu maama omusomo gujja oguli ku byobulamu, naye era Tabamiruka abadde musaale nnyo mu kulaba nga abakyala ebyobulamu babyettanira ddala, naddala ebitukwatako ffe nga bamaama. Obulwadde bwaffe obwamukenenya sijja kuyita bulwadde bwaffe, twagala bugende. N'endwadde endala zonna ate era Obwakabaka bukoze nnyo ku mukenenya, ku nalubiri, n'endwadde endala zonna zetukozeemu kawefube. Ekiti ekyobutonde bw'ensi twakireeta kubanga bannange bakyala bannange, kati ensi bweki bwetambula, etambulira ku bintu ebyo. Obutonde bw'ensi mubulabanga ebyokusaagirira naye nga bituufu ddala, tebijja tukosa. Ate naddala nga ffe abakyala bwe tutaafeeyo,
nolwekyo tulina okulaba nga tukulemberamu kaweefube ono. Twamukulemberamu dda naye nga twongera amaanyi mu kukuuma n'okuzaawo obutonde bw'ensi. Teekateeka y'ekibira kya Kabaka. Ekibira ekyo nno kitegeeza ki? Gwe bw'osimba omuti oba weetabye mu kaweefube oyo. Bw'osimba gumu, simba ebiri, simba esatu, simba ekibira. Katikkiro atukubiriza bwe tuba tufumbiza abaana, bwe tuba tukola baatide, bwe tuba tuli mu lumbe, bwe tuba twanjuza abaana baffe, ebyo byonna tubenga emikolo egyo nga tukola ki? Nga tusimba emiti, tweyunga ku kaweefube okukola ekibira kya Kabaka. Ennyo kubanga tukozesa enku, tukozesa amanda mu kufumba. Twagala mukimanye nti tulina okukendeeza okutema emiti okutuwa enku oba amanda, oba abaana baffe okwokya amatoffaali nga bakozesa emiti. Olw'okubeera nti mu kutema baba basaanyawo ki? Obutonde bw'ensi. Zirize tuba nga yakufumbisa esepiki zino ezikozesa amasannyalaze amatono nga zikozesa amaanyi g'enjuba. Tuzettanire abakyala, twongere okulaba nga olubiri lwaffe lwe tukoze sikiini zaffe ze tulabirira obulungi. Ga ssente ntono baatesa kozi okujja okubalagako bwe gafaanana naye batambudde naffe ku mikolo egy'enjawulo tubadde nga tugalaga era nkakasa nga bajja kubeerawo tunatuukirwa okumalako. Tulinamu n'abavubuka ku butonde bw'ensi. Mulimu nti akacupa nazo ssente, kubanga obucupa bubadde busaasaanyizibwa nnyo. Naye nammwe bamaama kubuliza abavubuka baffe nabo nga osobola okutandika bizinesi eyo mu kitundu kyo, oba olina akaduuka oba saluuni, n'ogamba abavubuka mukuŋŋanye ng'obucupa mubundeetere wano ojja kubawa ssente. Paka twe tulina ababugula era ne bawa abavubuka abo ssente. Ebintu ebyo bijja kwongera okukuuma obutonde bw'ensi n'ebirala. Njagala okumaliriza ebigambo byange mpite maama era nga bwe tuyiniridde agulewo tabameka waffe owa omuwandiisi ow'enkalakkalira n'abakulu bonna abali mu minisitule eyo abatuyambako okuggusa ensonga za tababiruka. Era waliwo enteeka ky'obuwangwa ekyabavubuka, kale ekyabakadde, ekyabasajja. Tutambulidde wamu ne minisitule tujja kuggusa olw'ensonga gye mumanyi obulungi nti ffe tulina structures zituukira ddala omuntu wa bulijjo abakyala, naye n'ebirala byonna tulina obukulembeze okutuuka mu byalo. Era byonna byatandika okukola tabamiruka ow'abakyala, ow'abaliko obulemu, ow'abakadde. Tumukoze nga bwe tulabye wano, naye wano nja kusoosoowazaako ekitongole ekya SEHAD obutabo bwe muyina obw'okuwandiikidde ate n'ako kamagazini akaleeseewo akacyankalano nga kazze bakatukubidde ebakatuwa bwereere. Ekyo nakyo tukyebaza nnyo, tukola ku bwenkanya. Buli kimu kye tukola twagala bwenkanya, so si mwenkanonkano. Twebaza nnyo eggwanika lya Buganda tambulira wamu nalyo, twebaza ddala ebyawulizaffe BBS n'ereediyo endala eziwagira naddala emirimu gy'abakyala n'abaana. Nsembyayo okwebaza ne maama n'abagezi. Era maama tusaba otwalire obubaka bwaffe buno eri Ssaabasajja Kabaka olw'okukkiriza okukolamu ekitutuusizza wano we tuli. Maama olw'embeera y'obuba era tetwagala tufunde, naye era okiraba kyabise
booga era mulimu guno gwonna abasiraamu tugamba tolyazamanyanga munno kumwebaza ne baba akoze akatono akakola ki tukwebaza tumanyi maanigo era tugenda maaso twasalawo ne twambala olugoye olwa brown n'olugoye olwa brown ku mukolo gwatababuduka tulusoosuwaliza ddala ate tujjayo ekitiibwa kya Buganda okutulaga nti abakyala ba Buganda lumu nali nva mutabamiruka kunabeera omulungi omukyala akola bwati ne bwati genda otule ku mukyala oli ow'e Buganda omukyala wa Naabagereka mukyala wa Kabaka akola omulimu omulungi emirimu gijja tutwogerera etunaaba nga tutambulidde mu buufu bwa maama n'ebigambo ebyo njagala nkume wano maama bonna bali kye bali lwakubaku ate era otugulirewo 26 ekirungi nga bweyongedde ku butonde bw'ensi emiti nga tuyita mu mukyala Teddy Galiwango akola mu ofiisi yange mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala owekitiibwa Mariam Kalubo owekitiibwa Court Leader Tukomeko abakyala abakulembeze mu mitindira egy'enjawulo bagaseeko n'abo abaami betuli nabo olunaku lwaleero basanyukidde nnyo nate okubeera wamu nammwe ku lunaku lwaleero nga tamiruka aweza emyaka tamiruka oyo yali nga ndooza yakabeerawo emyaka nga 3 oba 4 mukyala Christine Geranoza gwali minisita kiseera ekyo netwogereganyaamu netugamba nti kyalibadde kirungi tamiruka yali watutumu nnyo naye netugamba nti singa tukoze ebyo netababiruka ow'abakyala mu Buganda kinaaba kitya Christine nayogereganya era kati kyetuliko kyekino myaka mu twebaza nnyo abakyala abakulembedde omulimu guno ate nga tuddayo n'emyaka 10 oba 20 emirala gamba okusobola okutuuka wano wetuli leero waliwo abaasookera ddala ate nga bo ebintu okubituusa we twabisanga ate era naffe netusobola ate okubivuga okutuusa wano era nga tusuubira nti bangi nnyo ate nga tulina essuubi bajja kusobola okutwala ekitiibwa kya Buganda mu maaso kubanga ekitiibwa kya Buganda ddala kikulemberwa bakyala okusobola okuba nti baniriza nnyo nate mutabamiruka w'abakyala mu Buganda 226 nga bwe tugambye ow'omulundi ogw'10 buli lwe tukuŋŋaana awamu twongera obumu tugabana ebyokuyiga era n'amagezi era ne tufuna n'obusobozi okuzimba ebyenkulaakulana nkimanyi bulungi nti ababadde bajja nga bajja mutamiruka ono emirundi egiwera tebaddayo kyekimu era ne ku mulundi guno tulina omukisa okweyongerako okuyiga naddala ebyo ebisobodde okusitula bannaffe
bangi bafunye obukugu mu nkola y'emirimu, abalala bafunye emikisa gy'emirimu, ate abalala ne kibongerako obumalirivu. Omulamwa gwaffe omwaka guno gugamba nti okusobozesa abakyala okukulemberamu enkyukakyuka mu by'obusuubuzi, ebyobulimi n'ebyobutonde bw'ensi. Bwe tubeera ab'okukulemberamu enkyukakyuka mu nsonga zino esatu, omusingi gulina kutandikira waka. Tulina kusooka kubeera kyakulabirako ekirungi okusobola okukulemberamu enkyukakyuka n'okunyweza enkolagana yaffe n'abantu bonna ababeera awaka. Mu by'obusuubuzi tulina okwongera amaanyi mu kuyamba abakyala okufuna obukugu, okutegeera enkozesa y'ensimbi, okwettanira tekinologiya n'okufuna obutale. Egimu ku misomo gye mugenda okufuna mu tamiruka ono gigenda kuyamba nnyo abakyala engeri gye mulina okwettanira ebyobusuubuzi. Tetutegeeza bagenda bweru bokka, gamba nga abo abagenda e China ne mu nsi endala okusuubula. Nedda, kyokka n'abo abagula ne batunda enva oba emmere mu butale, abalunzi, ab'enkoko, n'abo abatunda amagi, abakola ebyemikono oba okugula n'okutunda ebyamaguzi eby'enjawulo ku mitimbagano. Obwo bwonna buba busuubuzi. Ebyobulamu bikulu nnyo ku bakyala oba mu bakyala. Omukyala omulamu yasobola okulabirira n'okukulemberamu, okuteekateekera amaka ge. Tulina okwettanira okwekebeza emibiri gyaffe, tusobole okuzuula endwadde mu bwangu bwe zibanga bwe ziri, n'okulya emmere entuufu ate nga nsaamusaamu. Abakyala tukkiriziganyiza oba nnyo mu nsonga z'obutonde bw'ensi. Abaana balabira ku ffe bwe tussa ekitiibwa mu butonde bw'ensi. Mbasaba twenyigire mu kulaba ng'emiti egisimbibwa gikula, tusobole okuzaawo ebibira. Simbwa nnyo naye ate egimu tegikula. Bino n'ebirala okulabirira ensulo z'amazzi amayonjo n'ebyobulimi biyamba kinene nnyo okukulemberamu enkulaakulana mu by'okukuuma obutonde bw'ensi. Ate era biyamba n'abaana, bijja kuyamba abaana baffe wamu n'abazzukulu mu mirembe egiddako. Enkyukakyuka yonna etandikira mu ndowooza ey'omuntu. Bwe tukkiriza nti tusobola ne tukolera wamu, tusobola bulungi nnyo okukyusa embeera z'abantu baffe. Ngamaliriza, mbakubiriza okuwuliriza n'obugenderevu emisomo gyonna egigenda okubaweebwa olunaku lwa leero, era mubeeko bye muyiga mubitwale ne mu bitundu
byammwe gye mubeera era n'abataze nabo basobole okuganyulwako ku ebyo. Mu byonna nyongera okubajjukiza nti okusobola okukulemberamu enkyukakyuka tulina okutambulira mu nnyingo ez'obuntubulamu omuli amazima, obwenkanya, obukozi n'okufaayo eri bannaffe. Ntuusa okusiima kwange eri abateeseteese Tabamiruka ono, omukyala Mariam Kalubu wamu ne Dr. Sarah Nkonge Muwonge n'abo bonna be mukoze nabo omulimu guno era awamu n'abavujjirizi ab'enjawulo nga bwe tuzze tubawulira. Mwebale nnyo enteekateeka eno ennungi bw'eti. Bannaffe abatusanyusizza nga batuyimbiddemu ne batuziniramu, mwebalire ddala. Abakyala mwenna ekyo mukikoze bulungi ddala. N'ebigambo ebyo ntwala omukisa guno okuggulawo Tabamiruka ono ow'omulundi ogw'ekkumi. Ganze Dr. Sarah Nkonge Muwonge ganze nkulira olukiiko oluteesiteesi olwa Tabamiruka wa Buganda. Era ono ye Tabamiruka ow'ekkumi. Ssaabasajja Kabaka tumwebaza okutuwa olubiri. Maama Nnaabagereka tumwebaza nnyo okutulambika obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kalo erinnya lyange Alhaji Hassan Kasujja Kadda akuuma entebe ya Kayima okuva Mawokota. Ntwala omukisa guno okwebaza Obwakabaka bwa Buganda eri Maama Nnaabagereka ayasobola okuteeka obw'okusoosowaza abakyala ku ntikko okubanga ataddewo Tabamiruka w'abakyala. Tabamiruka w'abakyala ono ayambye abakyala bangi mu nkulaakulana
mu ntegeka y'emirimu. N'olw'ensonga eyo nze nno nja kusemba buli mwami yenna alina omukyala waka tamukkiriza kutuula amuwe ekyokukola okutwaliza wamu abakyala n'abaami. Ffenna tuzimba ggwanga ate amaka tugazimbira wamu. Awo nno okusabira bannamawokota abali emabega wange ffenna tutambulire okutabamuruka w'abakyala tutambulire wamu. Singa mukulembera abantu basabasajja nga gwe akuma ento y'ensaza y'emawokota obubaka bwa maama n'abagereka bawaki tulina ssuubi ki eri naddala mu lwazaddeeya bemukulembera bannakazadde n'eggwanga abakyala? Obubaka bwa maama Nnaabagereka busizaamu nnyo ekitiibwa era nja busaasaanya nnyo bannamawokota kubanga buzimbye nnyo abantu baffe. Olw'ensonga tabamuruka ono abadde mulungi maama gwakulembedde naye tekitegeeza nti omwami n'omukyala mweyawule. Bizinesi muzitambulize wamu. Olwo nno bwe twatwetooza ekitiibwa ky'Obwakabaka ffenna awamu. Hassan Kasujja Kaga akuuma entebe y'Obwakayima. Mulundi ogw'ekkumi abakyala tuli wano aba kategori zonna. Ekyomukisa omulungi nti eby'Obwakabaka tebiriimu kusosola nti oba ono wa langi gundi ono wa langi gundi ono wa ddiini gundi. N'olwekyo njagala nnyo okwebaza maama Nnaabagereka awadde obubaka obulungi ennyo n'atukubiriza ng'abakyala okubeera ab'obuvunaanyizibwa ate obuteerabira nti buli nteekateeka zonna ezitwala eggwanga mu maaso zitandikira ku ffe. N'olwekyo ffe ng'abakyala tulina okubeera abakyala ab'obuvunaanyizibwa, abakyala ab'empisa, abakyala abasobola okukola embalirira ka accountability mu byonna bye tukola kubanga kyokola kirina okuba nga kirina ebibala byekiraga. N'olwekyo atukubiriza bulungi ate n'atukubiriza abakyala twebeereremu tusobole okubeera nga tusobola okwerabirira emibiri gyaffe tubeere balamu bulungi tukole ku ziddiiro tusobole okubeera n'amaanyi abalaba tusobole okukola emirimu kubanga toyinza kukola emirimu nga toli mulamu. N'olwekyo maama twagala omwebaza. Enkulaakulana ya Uganda eziridde okufa abakyala okuviira ddala mu by'obusuubuzi mu by'obulimi ne mu nkuza y'abaana kubanga abaana bwe tutabakuza bulungi mu mpisa ezaffe ez'Obuganda then kitegeeza nti Buganda tejja kusobola kugitwala mu maaso ate n'eggwanga okutwaliza wamu terijja genda bulungi. N'olwekyo twagala nnyo okumwebaza maama naye okusingira ddala okwebaza tabanduka eno ekolebwa kumpi buli mwaka. N'olwekyo twagala nnyo okwebaza tusuubira nti we tunaamalira olukuŋŋaana luno abakyala tujja kuba tuyize ebirungi era nga tulina bingi bye tuggyeemu. Amanya nze Dr. Rosemary Nansubuga Sseninde Ssaabakunzi w'e Nazareth.